بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wachi Allah tumwebaza atubangaziza paka mu kiro kino ekyabiri mu 3 ekimu ku biro mwe tuyina okulindira Laylatul Qadr. Kaseera sika kwebaka, kaseera ka kwongera kukola olw'ensonga nti enkya tekijja kuba kyo wabo Allah baana abawangaziza ate nga kiba kikuyiseeko sigamba nti kyaleero wabula kyekimu ku biro mwe tulindira. So nsaba buli akyali n'omukka ng'ogusika nossa amakulu obulamu lwana okulaba ng'otuuka eri Allah tabaraka wa taala ng'akusiimye okozesa obudde nga buno Allah bw'atuwadde. Tumusaba Allah sooka osaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olw'omulimu ogw'ettendo gwe yakola okutuleetera oba okutunnyonnyola amateeka ag'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'engeri gy'agaga tugasseemu mu nkola. Saba Allah atuwe okubitegeera era atuwe n'okussa mu nkola, era tumusaba atuwe okunywerera ku ebyo ebibiri okubitegeera n'okussa mu nkola, era tumusaba Allah atusiime. Waliwo omulundi ogwaggwa twayogera ku bigendererwa ebiri mu kusiiba. Twagamba nti mulimu attaqwa Allah, ne mbeeramu assaburu, ne mbeeramu maghfira, ne mbeeramu tawba, ne itq min an-nar. Ebintu bitaano ebyo. Mulimu okutya Allah, obugumiikiriza, okwenenya, okukola istighfar, n'okuteebwa okuva mu muliro. Makulu omuntu asiibe ng'anoonya kuteebwa kuva mu muliro. Tetukimanyi nti tewali alina bukakafu nti wa muliro wa mujjana, wabula ekimu ku bigendo ebiri mu kusiiba kwaffe kuba nti Allah tabaraka wa taala ku nkomerero y'omwezi abantu bangi baata okuva mu muliro n'abawejjana. Saba Allah atuteeke mu abo basiima era bawe ebirungi. Olwaleero inshallah mu bufunzo obw'ekitalo tugenda kwogera kigambo saburu, obugumiikiriza. Obugumiikiriza kyekyokubiri kye tunoonya mu kusiiba. Bwetunuulira okusiiba kwonna nga bikufaanana mu butuufu bugumiikiriza, tuleyiningi ya mutima ku bugumiikiriza, okugumiikirizisa emitima gyaffe. Esookera ddala ku kintu ekisinga okuba ekinene, enjala. Tunaagumiikiriza obutalya nga sente azirina, naagumiikiriza obutanywa, enjala n'ennyonta n'ebyobwagazi. Nga mukyala wo waali awo wo wa halali, oba omukyala bbaawo waali wa halali, n'oguma obudde bwonna obw'emisana paka enjuba lwegwa. Kati obugumiikiriza obwo bwe tukola, Allah tabaraka wa taala yakireeta oba ayagala tubuteeke ku mitima gyaffe tusobole okwaŋŋanga ebyo ebinyumira emitima nga tabyagala. Allah tabaraka wa taala yatonda omutima gw'omuntu nga gwa luwewere nnyo, si mu ndabika wano wabula Allah tabaraka wa taala mu butonde bwagwo gwa luwewere. Kyentegeeza ni mwekyo bw'ogukwata bwoti mu ngalo gusobola okukaluba, naye ka luwewere nga bw'olaba akapapula akasemba kwako oluwewere mu ngeri gye Allah tabaraka wa taala gye yakateekamu ebintu bibiri. Kisooka omutima gw'omuntu Allah guteekamu kye bayita okwagala, hawa nafsi. Kati naddira okwagala okwo nga gwo gwagala ebyo bye yawunda n'ensi eno kyokka ebisinga nga tabyagala, oba ng'ate bwe tubyagala ye nga si bwabyagala Allah tabaraka wa taala. Omutima gyaffe okumanya minafu nnyo, gyegomba n'engatto, gyegomba olugoye, tubeegomba amayumba, beegomba amamotoka, bantu beegomba ebintu. Oli neyeegomba sitayiro y'enviiri za munne, neyeegomba entunula. Abantu ennaku zino batambula
balina ebiviiri bigwa eno bigomba bayaaya waliawo bitwabirabanga eddanga byabalalu kati ate abantu byebegomba abantu begomba entambula simanya catwalk simanya biki olina osanga ali mu kkuba amenye kadde nadde eri mbw'atambula ng'omuyimbi gundi alaba egomba sitayiri z'abayimbi amakulu emitima gyaffe gye byagala Allah tabaraka wa taala ebisinga tabyagala oba ate mu ngeri gye twagala obikolamu ye si bw'ayagala kati ate ne tujja tubanga emitima gyaffe gitamwa nnyo gikaluubirirwa nnyo mikalubo nnyo ku ebyo Allah byayagala. Ekyokulabirako ettalabu abagirwamu ya ssaawa emu omupiira gwa ssaawa emu n'ekitundu nga time of play wali mu kisaawe ne mubeeramu okuwummula first half ne mubeeramu obudde bwe wayingidde ggwe amakulu omuntu asobola okumala essaawa 3 ku kigambo mupiira nga laayo baali tafuddeeyo era takoowa naye mu swala ey'essaawa esinga okukalubiza abantu wano kati abo obalwawo n'agenda gye badduka emisinde oba Kulaani basoma batya mutafaayo yayingi agenda eyo ffe twagagimanyi dakiika 3-5 omupiira guli mu ssaawa 2 bantu balinda ebikonde kiro ne bukya tewali muntu abasinga obungi tukaluubirwa okusolako nga tutunula olw'okusinza Allah waffe tabaraka wa taala n'embeera endala nnyingi tegeeza nti omutima gwaffe gwagala nnyo ate Allah byatayagala era gubyanguyira abantu bakwata sente baziteeka mu haramu nga mpitirivu oli akwata sente naziteeka mu bwenzi nga nnyingi ne bakuba omulanga gwakula yamba abantu abali mu bwetaavu tunaawaayo 5, 10, mutwalo naye nga asobola okukwata akakadde twala 5 n'agateeka mu haramu nga tafuddeeyo twagenda ku biici n'asaasanya sente n'ayingira mu muzikiti n'ateekayo 5 ate n'alowooza nnyo nti sente zaffe bazirya ku 5 bye si kibi kutunuulira nsimbizo naye muntu yandibadde ayagala nnyo ebimutwala ewa Allah n'akendeeza oba okuggirawo ddala ebyo ebimutuuse wa Allah nga tasiimiddwa. Ekigambo saburu kye tulina okuyiga ogumiikiriza okuyiga mu kusiiba kwaffe. Twagala kusoma aya emu yadde aya mpitirivu ekyogerako naye neri mu surati Ali Imran aya ya 2 yesembayo yagamba Allah tabaraka wa taala ti ya ayuha alladhina amanu kino kyajjanga kiragiro eri kategore y'abaddu abasiraamu abakkiriza nga bwe yabayita mu kusiiba naga nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam na wano bw'abayita wali yaga nti la'allakum tattaqun kati wanuwulira yatulagira ensonga nnya yagamba esooka isbiru mugumiikirizenga yali ategeeza ki Allah ebigambo bye tebivvuunulwa okubanga obwongo waffe bukoma ebigambo bya Allah bigazi wallahi bigazi saba Allah tuwe kubitegeera naye yali ategeeza nti omutima gwo bye gwagala bingi naye ogumiikirizangako isbiru mugumiikirizenga Allah tabaraka wa taala atwagaza bugumiikiriza ku nsonga zonna nga bwe tunalaba mu maaso eyo tugumiikirize omuntu asobodde okugumiikiriza nga toyenda ennaku 3 kikumala ekyo otwenga omutima gwo nti obwenzi haramu n'otayenda obulamu bwo bwonna n'otabba obulamu bwonna n'otalimba n'otageya n'ova ku butasaala n'odda kusaala tubasadde ennaku 3 basaala baali bavuddeko ki ate obutasaala gwolaba weeyongerako ki Allah nti ya ayyuha alladhina amanu isbiru abange mugumiikirize n'agamba ekirala nti waswabiru mugumiikirizise abayivu abanyonyezi ba Qur'ani bagamba nti wano waliwo amakulu ga mirundi 2 waswabiru mugumiikirizise emitima gyammwe amakulu mugumiikirizise yali ategeeza mitima kino biyungu amakulu amaaso gaagala otunula ku mutwali obwereere gagumiikirizise ngalo zaagala kulwana gumiikirizisa mumwa gwagala kwogera lulimi lwagala kwatula kino ne Allah kimunyiiza gumiikirizisa abalala bamufasirina bagamba ekigambo waswabiru bitegeeza ogumiikirizisa yani okulagira abantu obugumiikiriza abantu babo maka basomesa obugumiikiriza n'ebirala naga nti warabitu ate munywere
okunywera kuki kubina ebibiri obugumiikiriza n'okugumiikirizisa. Allah agati warabitu waawo eno ne alifu bitegeeza nti Allah ayogera ku bantu bangi jumuhuru. Munywere abakulu tunywere n'obugumiikiriza. Kubiriza omwoyo gwange n'oguwa muganda nga mpuliriza ne mwannyinaze titugumiikiriza ate tunywere. Abazeeko ebbanga ng'olina kiwalika nywera tokiddira nywera. Allah bw'atwagala yagamba Allah nti wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Allah atwagala nga bwe tubadde mu Ramadhaani paka wetunaafa. Bw'atwagala Allah tubeere bwe tutyo. Kakyaga nti warabitu munyweri. Shaitaani bagitadde bagenda kugita bule ennaku ntono. Shaitaani eve ku njegere egenda kudda ng'eringa omusege ogubadde nga guli ku lujegere njala eguluma nga gutonedde eggana ly'embuzi. Efubitizi n'obusungu bwe buba nagwo okudduka likwata akabuzi kali olw'enjala. Sitaani bwe busungu bweyina kubadde abadde mu kusiiba oba bali mu kusiiba. Kati saba Allah atuwa obugumiikiriza ate atuwe n'okunywera. N'agamba ekyokuna nti wattaqullah isbiru wasabiru warabitu wattaqullah muti Allah. Kigambo takwa twakyogerako. Bw'omala okugumiikiriza n'ogumiikirizisa n'onywera ebyo bikole ku lwakutya Allah. Kuba abantu basobola okugumiikiriza obwenzi lwakutya siriimu. Abaana bawala batya okwenda lwakufuna mbuto n'ebirala. Abantu batya okubba lwa kusoma nnyaga sina gaswala. Akulunga bw'aba teriija banaamulabira bba n'ebirala bingi. Kale alaga nti bino mbikole lwakutya Allah. Yaga nti kitunaafunamu. Aya eno gitunuuliranga nnyo ku nkomerero bw'oba ogisoma zonna aya. Yaga nti la'allakum tuflihun mulyoke mubeera ab'okuwangula. Al-muflihu ye muntu awangudde. Tegeeza kulokoka. Okulokoka tetegeeza kuno okwabano. Okulokoka kw'omuntu kubeera kutuuka wa Allah ng'amusiimye n'amuwejja n'oyo gwe bayita al-muflihu yeesiimye. Oyinza okizza nti okulokoka alokoleddwa. Takitwala nti kuno okulokoka kwolaba ku nsi kuno simanya ndokose abwokuba okugattako Allah kuwaddalu. Atusaba Allah abiyise wala abetuyise wala atuwe bulungamu obubuza abuyise wala. Saba Allah kituwe ekyo. Naye yali ategedde la'allakum tuflihun. Al-muflihu ye muntu ayeesiimye amaze awangudde. Amakulu bw'onooba n'ebintu bina n'ogumiikirizisa n'onywera n'otya ne Allah agenda kusasulamu ki ojja kubeera mu abo bayita bamuflihun. Yagandi la'allakum tuflihun. Aya ya 2 suratu Al-Imran. Obugumiikiriza kigambo kigazi nnyo naye Ibn Uthaymin rahimahullah yagamba nti obugumiikiriza bwa mirundi 3. Ekisooka yagamba nti as-sabru ala ta'atillah. Obugumiikiriza ku kugondera Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'oba oyagala okuyiga obugumiikiriza busse mu kategori zino 3 oteeke ku mutima gwo. Ekisooka as-sabru ala ta'atillah. Okugumiikiriza kugondera Allah. Ab'ebitiibwa ekigambo kugondera Allah kyetaaga bugumiikiriza. Tonoyire talawuya emenya n'owulira amagulu nga gafuuyiridde n'oguma. Lwaki? Onoonya kusiimisa mulezi wa Allah. As-sabru ala ta'atillah. Okusoma Qur'an ogiyiga si kyangu. Naye abantu boogera Oluchina, abantu boogera Olufalansa, abantu boogera Olurundi, abantu boogera Oluyindi. Naye wallahi Qur'an yagaana. Yeetaaga bugumiikiriza. As-sabru ala ta'atillah. Abakyala okwebikka engoye ezo zirimu ebbugumu. Abalala balabanga ezibalabisa obubi. Okwebikka bw'ati neyeebikka ne mu maaso n'abikkawo ebikka jalabibi alabanga bakawadizi. Abantu baagala biri ku mulembe. Ekyo bali ennaku z'abantu bawala bambala ne mu ssaliya bakunamiramu. Ayambala ssaliya bulungi n'agisibako omusibe akasipi wano n'akabina ne kasigala nga alhamdulillah aga amafiga bulungi mabeere galabika gedda ali mu hajjati. Ebyo abantu bibaagala. Gaa nti byo bikke wenna ebyo tubiraba ekyo nedda. As-sabru ala ta'atillah. Tulina kugumiikiriza kugondera Allah. As-sabru ala ta'atillah. Ogumiikiriza kugondera Allah buli omu ekyokulabirako bingi. N'obufunda bw'ebiseera kuteeka waawo
chola ekintu ekikaluba okusaala tugambye okusaala kwa dakiika 5-10 naye kukalubirira abantu okusinga omupiira ogw'ekiro abantu abalaba ebikonde babiraba budde bukya naye tewali yali akeddeko ng'atonda lwaki lwa kusaala batono gye baliisa balla ayinjuwaze abafaanana bwe batyo mu umma eno. Ekyokubiri yagaa nti asaburu an masiyatillah ogumiikiriza kujeemera Allah. Yali ategeeza ki nti obujeemu bunyuma, wallahi okugondera Allah tekunyuma, kukaawa bukaayi, ate obujeemu bunyuma. Allah okumugondera kikaawa era kikaluba, naye obujeemu bunyuma. Allahu akbar walillahi alhamd. Obujeemu bunyuma, ffenna butunyumira, bunyuma endongo enyuma okusinga Qur'ani. Muntu abeera mu Qur'ani ne yeebaka n'abeera mu ndongo ne bukyanga atunula. Obujeemu bunyuma. Omukyala owa halaali Allah gwayagala gulaba nga atali mukazi, kati ate n'atunuulira owo ayagala mukolako bya haramu, naawe otunuulira baabanno. Osanga omuntu ng'alina omukyala amakula, alhamdulillah wa barakallahu fihi, naye ng'ate amuleseewo agenze kwawusiga gwasasula $5,000-10,000. Subhanallah. Amakulu ebintu by'okujooga Allah bye bisinga okunyuma. Kati Sheikh agamba nti asabru amasiyatillah, olina okuba n'obugumiikiriza ku bino Allah ebimunyiiza. Otya mu ngeri yakubyewala, yadde olina obusobozi obubituukako, olina obusobozi obugenda mu nzenwa, olina obusobozi obugenda mu kilaabu, olina obusobozi obunywa omwenge, olina obusobozi obwenda kwonoona oli, byonna n'oguma. Nga bw'olaba kati olina obusobozi obulya, tulya misana, olina obusobozi obunywa, tubinywayo, pozi ng'oli mbalwadde, olina obusobozi oba ne mukyalawo, Allah yagaana obudde obw'emisana. Amakulu senga tuba n'obugumiikiriza bwe tuba mu Ramadhaani muno, amasiyatillah ku bujeemu. Ebbanga ly'omaze nga tonywa sigala muleke, ebbanga ly'omaze nga tonywa njaga giveeko, ly'omaze nga tonywa mwenge guleke, gw'omaze nga toyimba biveemu, gw'omaze nga togenda mu ndongo bireke, gw'omaze nga osaala kyayagala ala taatillah. Nga bw'olaba obugumiikiriza abantu tebayime mu talawuya mbugu ne gabaluma abanoonyaki taa kugondera Allah. Kye tulina n'okuzza ku maasiya, obujeemu, ku mazambi, obugumiikiriza. Tabuzina abakyala tutabuyita mu buli kibuga, masha Allah tabarakallah, beebise naye kiggweko olabe empale, olabe mini, olabe sikaati enjaseemu mu sayidi, olabe batambula nga boolesa obuwale bw'omunda kyokka nga ate bambadde engoye, amakulu nga zitangaala okukamala. Abasajja baddeyo basale ebimemeya bagamba embeera y'okujooga Allah tulina gissaako bugumiikiriza, tugume tufaanane nga Allah bw'atwagala. Yaga nti asaburu an masiyatillah. Naga ekyokusatu asaburu ala aqdaari llahi ta'ala khayrihi wa sharrihi oba min alkhayri wa sharri. Obugumiikiriza ku kugera kwa Allah, aqdaari, qadarize. Allah tabaraka wa ta'ala mu kiro ekya Laylatul Qadri nga bwe twalabye eggulo, assa okugera kwe okw'omwaka ku nsonga 2. Ku nsonga esooka arzaaqu, akussa ku byenfuna byo, yamanyi kyonoofuna hilaal al-aam, mwaka gwonna, wal ajal, ne ajali. Kibalanga abantu batugamba nti Laylatul Qadri bekusanga osaba Allah akutaase ajali, akutaase obubenje, obiiso, abenkwe, malogo, biki, kyosaba Allah kyajjamu, kyosaba Allah kyajjamu, kyosaba Allah kyajjamu. Lwaki? Olw'obulungi bw'ekiro ekya Laylatul Qadri nga bwe twabirabye mu musomo gwaffe ogw'eggulo. Saba Allah atuwe okubitegeera. Kati qadariza Allah tabaraka wa ta'ala kuffe weeziri, naye abantu tebaagala kuzikkiriza. Ffe tukkirizaako birungi, yagamba nti khayrihi wa sharrihi oba min alkhayri wa sharri. Tulina okumanya nti qadariza Allah mu birungi mweziri,
obisanyusa emitima gyaffe n'ebyo ebinakuwaza mweziri. Allah tabaraka wa ta'ala asobola okukugezesa nga gegezesa na birungi byereere. Wallahi abantu bangi baali basaala swala za jama, Allah bwe yabasitula ku muli bavuga amamotoka parking ku muzikiti ne zibulayo ne zibeera mu mabaala oba mu kilabu. They do club every day, every evening. Allah bagisa n'ekirungi vuga zi Subaruzi ki motoka alhamdulillah balamu bulungi kunzikiti ne wabulayo parking nefunika mu lodge nefunika mu bbaala nefunika ku beach nefunika amakulu awali okujoga Allah qadar. Allah yamugisa n'ebirungi amuwa ssente. Allah asobola okugezesa n'ebirungi nagezesa na mukyala nakujja ku ibada. Omwami kyala Allah nagezesa n'omwami ayoyo gwali onoonya nakujja ku ibada. Tula mu ofiisi zino ez'obusiraamu tulabye ebintu bingi binajjalaga nti bawange yaŋŋaanye okwambala ng'obusiraamu nkole ntya ate omusajja tebagala tajeemerwa. Subhanallah nga nti ayenza ebyo sibyagala njagala oyambalako teri amugaana kwambala bw'atyo ebbanga lyamala nga bagenda mu mmotoka yaabwe badde oba ebbanga lyamala nga bali mu nju yaabwe naye agenda kufuluma batambule mu kkubo babiri yamwagala mu mmini oba mpale kyayagala. Musajja funa omukyala ayina figa ayagala alabe abantu awo masha Allah kyala wa figa. Allah yamuwa ekirungi naye ate yamugezesa bugezesa nakyo ate mu kumujeemera. N'omukyala omusanga yatwagga lwa mwami n'omwami n'atwagga lwa mukyala. Abantu batozerwa abaana mu ngeri ki ey'okugaana okusookera ddala okugaana obbatereza ala siratullahi mustaqim ekyabazadde kikyatukaluubirira. Naddala Allah bagezesezza n'ensimbi olufuna ssente omwana ng'asomera mu ssomero erimuyigiriza kugatta ku Allah. Sijja kwogera bw'oneeyogera erimu ajaga ngira amasomero gano agaffe eno agasomesa Allah n'omubaka we ago temuli standard. Gali agagamba nti Yesu mwana wa Katonda se waliyadhu billah saba Allah kiyise wala kuffe n'abaana baffe n'abantu baffe. Naga amasomero gabbeeyi basomera bukadde na bukadde babavugira mu mabaasi biki balya bulungi sanga n'omusiraamu gyali ayiga ki Yesu Katonda. Kana munnanga agafa aga nti Allah tazaala olwokuba munnanga embeera yaffe olabira dda nga Allah amugezeseza n'omwana tisente weeziri kati ate ajooga mujoge. Baana tuganya bayigiriza eddiini baana tebamanyi Al-Fatiha baana tebamanyi kuduwa baana tebamanyi duwa yakwebaka tebamanyi kuli baliisa kkono kubanga basoma alisa kkono waka waliwo oluzungu mami dad yes because and sanga alisa kkono subhanallah. أقدار الله تعالى الصبر على أقدار الله تعالى gumiikiriza ku bigezo bya Allah ebirungi bingi Allah byatugezesa ebintu bitukyusa munnange nkubiriza ti Allah wagezesanga n'ekirungi tovanga ku ddiini. Abasajja ba Uthman ibn Affan Abdurrahman ibn Auf Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Amri Abdullah ibn Mas'ud abasajja abamu bavubuka bato ensimbi bazirina. Abdurrahman ibn Auf yali mugagga atali mugagga wabula omugagga fugge nga sente azirina naye tezamujja kusinza Allah ate obugagga bwe nga si bwe buno owaffe bwe tulina wabula obugagga bwe buno obugagga sente nga bazita ezivuluuja naye nga tezimujja kusinza Allah. Teyasaalako yekka oyo yasaaliranga mu jamaa nenga business zalina zigambika. Uthman ibn Affan sente zaaliwo byokulabirako ebyo bitumala bingi. Asajja abasahaba balina sente wallahi nifu olufuna akakadde taddayo kusaala olufuna taddayo kulabika olufuna akapiki ng'agenda leero wavuga kamotoka Subaru abatagambwako be bagagga b'ekyalo b'ekibuga nabo obukadde 10 sobola China. Allah tere mbaraka mu ebyo byatuwadde era tumusaba atonge n'ebirala naye tebitujja okusinza Allah tabaraka wa ta'ala.
asabru ala aqdar min alkhairi mu birungi Allah labe ekirungi Allah kyakuwadde ne begaba maka kyala Allah asobola n'obeerawo n'onoonya omusajja n'omufuna nakuteeka mu maka ebyokusoma n'obivaako ebyokusaala n'obireka watuuka wa muntu atakusaala aba mujjana ne mukabuli teri kusaala linda ofe ojja kuddayo kusaala waliyo okusaala eyo waliyo okugabana byokola wano ate wano woolina okukolera ebinakutwala eri tobikola oba tubala totya waliwo Allah tabaraka wa taala ebintu bingi byagera byatugezesa nabyo nga binakuwaza gamba ng'okutujjako abantu batuwadde nakuwa omwana namutwala tunasamira bwe yali ajja tewasamira bwamututte osamira kuba lwaki azuukusa afudde subhanallah nabyo biri abantu abalina amaka agasukka mulimu oweeno bwafa oweeno yasse oweeno bwalwala oweeno yalwazizza ebyo binaatuvaamu ddi bwe tubanga tuli bakulongoosa tulongoose kati kubanga gye tulaga teri kulongoosa waliyo okusasulwa bulongoofu ab'ebitiibwa kubiriza omwoyo gwange nekyo nti Allah tabaraka wa taala bwageresanga n'eki kyamumanya ekyo ekinakuwaza omutima gw'omanya min Allah maloka egudde bagibbye ensimbi ziweddewo mulimu guweddewo bakutizza okukomezaawo gyewava saba Allah abitutaase naye ate gwe kiba kituuseeko amanye nti min Allah kiba kivudde eri Allah ate oluusi Allah tabaraka wa taala aba akwagala bwagazi okugezesa n'ekigezo ekinene ng'akwagala Allah yagamba tabaraka wa taala nti asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum abantu basobola okubeerawo n'oyagala ekintu n'okyagala ninga kyekirungi gy'oli wa asa an tukrihu shay'a ate oluusi n'obeerawo n'otamwa ekintu wa huwa khayrun lakum nga kyekirungi gye muli Allah tabaraka wa taala ayinza okuba nga ekigezo kyakyakutadde mu bwe bulungi bwo akwagaliza bulungi nga bw'anaakikugjamu ate osobola okubula asabulu ala aqdari llahi taala okugumiikiriza ku bigezo bya Allah min alkhairi washarri ebyo ebijja nga binakuwaza omutima n'ebyo ebijja nga tebinakuwaza wanga bisanyusa banne tugumiikirizenga Allah agezesa n'okuggyako abantu bo naggezesa n'okuggyako omulimu naggezesa mbeera nnyingi ez'akanyigo ze tuyitamu nga bigezo Allah kisobola kugezesa gwe naye nga kyatadde mu famire mulimu akitadde abantu bakyayi famire zaabwe lwa bigezo nga yayitamu ekigezo ate bagikyawa oba ate ne bava mu mateeka ga Allah tabaraka wa taala twagala tereza mpewo za kika zino ezifuuwa eno etali wamu eri zo za kika kyawa empewo z'ekika kiki nga buli ono olw'empewo kati ez'ebuzungu za kika kyawa ez'ebuwarabu kika kyani osobola nti naye empewo z'ekika naye lwaki Allah olwagezesezza tanti munnange Allah agezesa n'essembi okuggwawo ddukira mu ssabo sente zange zigenze zitya zo bwe zaali zijja zitya pozi era nga wazijja mu ssabo Allah tabaraka wa taala asobola okukugezesa n'ekirungi n'ekibi naye tugumiikirize nga kukugira kwa Allah tabaraka wa taala Allah akuggyeko muntu we gwe yakuwa gumiikiriza nga bw'otaamukima okumutwala kwe kukwe ye yamanya bwe yamuleeta talina wewajjuza foomu nti oyagala mwana wabula walabirawo nga Allah akuwadde ezzadde kati alitutte ogenda kusamira mwana wange lwaki yafudde obuuzaani eyamukuwa kyova yagamba mu Qur'ani ekitiibwa nti wabashiri sabirin sanyusa abagumiikiriza alladhina idha asabatihum musiba abo abatuukiddwako omusiiba gwonna qaalu ne bagamba ti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yaga nti basanyuse naki Allah jabba sanyuwa Allah jabba wejjana Allah jabba siima Allah jabba gumya Allah jabba kyusizamu mu ekyo kibatadde gyali ng'akitutta bakyusizeemu ekisinga obulungi gye bali Allah asobola kukujja gy'oli n'akomyawo n'ogenda mu ssabo naye nga Allah tabaraka wa taala
ayagadde odde weeteeketeeka akutwale ku kisingako n'omujooga ne kino n'akireka so nga bw'oguma n'omusaba ate Allah asobola okukulinnyisa eddaala we wali ogenda okulaba oli waggulu ddala. Bakubiriza okubeera abagumiikiriza. Ebigambo bya Sheikh Uthaymin byo bingiko naye olw'obufunda bw'ebiseera mukkirize insha Allah. Ekigambo saburu era kigazi ddala ddala kubanga nagina emiteeko esatu: asaburu ala taatillah, asaburu an masiyatillahi taala, ne asaburu ala aqdarillahi taala min alkhairi washarri. Ate era yabigaziya ddala ddala ne bigaziira ddala amakulu nga nnyonnyola obulungi bw'ekigambo saburu bw'aba akifunye afaanagana atya. Kati atuukanoga nti tulina n'okugumiikiriza mu bigambo. Omuntu tamala googera amala kukola kyagenda okwegera tekimuleetera obuzibu ewa Allah oba gwakigamba nife tumala kuba obigambo ebimu tetumeera makulu gaabyo. Omuntu ayogera bwogezi n'afulumya ku lulimi kyokka nga Allah tabaraka wa taala yagaa nti buli kigambo ekyogerwa kiriko abawandiisa babiri balamba. Ate ng'ekigambo kimala ofuluma mu kamwa tekiddayo. Oba okyogedde ku muntu aba kiba kiwedde tekiddayo, tosobola kizzaayo. Ekigambo si malusu tosobola okugatuusawo ne gaddayo. La bwekifuluma khalas kiba kifulumye. Nolwekyo tugumiikirize si mu bigambo, si mu bikolwa, si mu ntunula. Tugumiikirize ebiyungu, tugumiikirize nga tuzze omutima gyaffe gigumiikirize nga tugijjamu okwagala kwagyo okwo okutakwatagana kwagala kwa Allah. Tuteekemu okwagala Allah kwayagala ne bwe giba emitima gyaffe gyo tegyagala. Ebyo tuba tunoonya mu kusiiba kwaffe. Omwaka guno baako ezzambi ly'oleka ogumiikirize yadde obusobozi obulina. Agabe wali onywa nabo omwenge nti sikyaddamu namala nabyenenya ebyo. Yabamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti ataibu min adh-dhanbi kama la dhanba la. Omuntu yenenyereza zambi abanga atalirina. Lwaki? Oli asonyiwa kana gafaara ebbanga lyonna musonyi ate yaghfiru dhunuba jamia asonyiwa ebyonono byonna. Tugumiikirize tunywere tuti Allah tabaraka wa taala yagaa nti la'allakum tuflihun. Ebyo anaabikola ajja kubanga yeesiimye, ajja kuba mu abo abawangudde, ajja kuba mu abo abamaze. Ekyokwoza ne twanika mu ttaka amakulu ne tusiiba Ramadhaani nga bwe tugisiibe saba Allah akkirize. Ate nomala noddayo mu mazambi kitegeeza ti tewayiga kyogenda kyakusiiba gwe okusiiba wadde okutwala nga kinyumu kiri awo no wegamba kusiiba nti basiiba naye n'osiiba. Ayagala kuddayo mbwenzi omulenzi wamugamba nti ndako tusiibe gwe tufunyeemu kusiiba ku yakudda kuyo omulenzi mwala omuganda lidako tumasiiba olimwetegefu mukubira ku yidi oba ddi tebali kusiiba kwawo oba okwonoonye kukumenyera bwireere. Siffe tulamula ati mumulamula okusiiba siffe naye yakulamula bino yabyogera ngabisa ku lumiro mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mu Qur'ani ekitiibwa. Wetesesa kudda mu zambi ki oyonoona kusiiba ku tugumiikirize tuliweke. N'abatabikola gye bali ate nga weebali, abatakola shiriki gye bali ate sente baziina, abatalimba gye bali sente baziina, abatalaliba gye bali sente bazirina, abatafera bantu weebali ate nga bagagga sente nga baziina nga halalan tayyiban mubarakan fi. Maliriza ebigambo byange bambakubiriza ab'ebitiibwa okubeera nga twongera okutya Allah tabaraka wa taala, twongera mu bugumiikiriza era nga twongera mu ebyo ebinaatutuusa eri Allah tabaraka wa taala nga tusiimiddwa. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe okwagala eddiini ye, atuwe okugitegeera, atuwe okugissa mu nkola, era tumusaba atuwe obugumiikiriza. Tumusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga assa omukisa mu maali zaffe. Mu maali zaffe mulimu ebintu bingi ebitatambula bulungi. Saba Allah bituggirewo. Saba Allah tabaraka wa taala buli omu alina kyakola amuteeremu omukisa. Amuteere omukisa mu byakola, amuteere omukisa mu ye kennyini mu mikono gye, amuteere omukisa ne mu famire ye. Saba Allah tabaraka wa taala asse omukisa mu bakyala baffe, asse omukisa mu baana baffe, asse omukisa mu bazadde baffe,
era tumusaba Allah tabaraka wa taala fenna atujjuze mukisa bulijjo mu bigambo byaffe ebikolwa byaffe ne mu kutegeera kwaffe ne mu kusalawo kwaffe. Tumusaba Allah tabaraka wa taala okusalawo kwo atuyambeko tusalengawo birungi ebyo binaatutuusa gyali nga tusiimiddwa, ate era binaatuyamba n'okuwangaala mu nsi muno nga tuli mirembe, nga tuli bulungi era nga tumutya. Saba Allah asonyera abafu baffe, abasonyiwa byabasobako, abagazize kabbuli zaabwe, muba osaba Allah tabaraka wa taala asaasire nnyo bakadde baffe abaafa abatuzaala, bamaama ne bataata, abasonyiwe byabasobako, kabbuli zaabwe aziteekemu ebitangaala, ebirungi byabwe abikubiseemu bingi, ate era ebibi bye baagenda bakoze ng'abantu tumusaba batusonyere bakadde baffe abo. Wa kullu aamun wa antum bi khairin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.